Enkya ya leero abakulira ekibiina ki National Unity Platform bakedde kwaniza nkuyanja y'abantu abavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abeegasse ku kibiina kino. Bano babadde bakulembeddwa amapali bana NRM ng'eyaliko omubaka wa Mukono South Johnson Muyanja Ssennyonga, eyaliko omubaka omukyalo wa Mpigi District Nakawunde Temulanda, eyaliko omubaka wa Bukoma Nsimbi Haji Lubyakisiki nga kw'ogasse n'abalala. Abamu ku ffe twekakasa nti tuli bakozi ate abatali nguzi abatali babbi. Abantu bano tebasazeewo ntuze ku firimu, tetuze kunoonya bifo ssebo w'ekitiibwa wona ntuma we naakola. Nzize okkunga mu bumalirivu era siri mukunzi wa magombolola abiri. Sazenzeeko okuva mu NRM ate weegendereze nnyo abava mu NRM bwe balangirira tebakyukakyuka, tebadda mabega kubaayo tebakima. Abakulira ekibiina kino babasimye okulaba kye bayise omusana, kyokka ne basaba n'ekibiina kino abagundidde obutabatwala nga bambega abazze okwenoonyeza ebyabwe. Tugaana muntu twegattako nti kakati ono azze okutwegattako ayinza okuba ayagala kifo kyange. Nedda buli omu tumwetaaga. Abali mu NRM abali bonna tubasembeze eggwanga lyonna twagala libeere ku nsonga ey'enkyukakyuka. Tuleme kutya muntu yenna, tuleme kuba muntu yenna kikono. Akoleddwa ovuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga Joel Ssennyonyi obubaka bw'obusigamiza ku lutalo lwa palamenti olugenda mu maaso eggulu, n'agamba nti ekya palamenti okutuula eggulu mpawo kigenda kuyamba mu kumalawo okusoomooza okukosa abantu bali mu kitundu kino. Palamenti eri mu kutuulayo weeneevirayo wiiki eno ng'eggwako abantu b'eggulu ebizibu bye balina kaakano bye bazze boogerako bijja kusigalayo. Kati lwaki tubeera tuwuddisa abantu? Mu lutuula luno omubaka wa Mityana South Richard Lumu yaweereddwa olukusa lwa palamenti okuleeta bbago ly'etteeka erinawo obuyinza buli mubaka wa palamenti ali kudda oluvuganya gavumenti okwetaba mukonda akudda oluvuganya gavumenti so si akulira ekibiina ekiba kisinzamu ababaka abangi nga bwe gubadde. Ekiteeso kino Ssennyonyi agamba kigendeddwamu okusirisa abavuganya gavumenti abavaayo okuwakanya enguzi, kyagamba nti ekigenda kusoboka. Tekijja kubataasa kubanga tetugenda kusirika, tujja sigala nga twogera ku nsonga eziruma bannansi bwe buvunaanyizibwa bwaffe. Ate n'ekirala baleme kulowooza nti tugenda kubeera mu opposition lubeerera. Muyinza okuyisa etteeka nga mulowooza mwagala kulinnya Ssennyonyi ku kagere, enkya tuyingire gavumenti nga mwe muli mu opposition. Mu kwogera kwe akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde abantu abaweebwa kkaadi okuvuganya ku bifo eby'enjawulo kyokka bamala ne beekyusa ne bava ku nsonga ez'abalondesa. Twalinga ababawadde ekyokutunda bagenderawo ewa dictator ne beetunda. Bangi nnyo wano we tuyimiridde basebo ne bannyabo, omubaka atwalawo ffe twamusindika mu palamenti naye ne wano tamanyiiwo kuba tatuukangawo. Wananokodde ababaka ba palamenti abannakibiina ki NUP abeewagudde ne bagenda eggulu mu lutuula lwa palamenti olugenda mu maaso, n'agamba nti bano basazeewo okukusa mbuto zaabwe. Kyannaku nnyo titukyalinamu bannabyabufuzi atunulira abantu kye bagamba naye mwana wattu n'akivaako ye n'agenda n'ekyoyo anyigiriza abantu. I want to encourage you not to be like that. Kyagulanyi abuulidde bannakibiina kino nga bwe yafunye okutemezebwako nti waliwo olukola okuleeta ekiteeso mu palamenti y'eggwanga pulezidenti afuuke wakulondebwa ababaka ba palamenti bokka, kyokka nga ekiteeso kino kigenda kuleetebwa ababaka ba palamenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ekyo mwakiwulirako, ekyo bakyakiriko ate nga bakozesa abo bennyini aba opposition, abo bennyini abajja nga bambadde akamyufu nganzi, abo bennyini be mwasaamu obwesige. Abeegasse ku kibiina kino Kyagulanyi abalabudde okwessa ebbiri okulwanya eddembe ly'abanyigirizibwa kyokka nga kino tebakikola mu ngeri ya kwegayirira bali mu buyinza. Mu linnya y'amagye ffe wano tuwanya abantu ebitiibwa naye ebitiibwa tubibawa okusinziira ku bikolwa byabwe. Tujja kuwa ekitiibwa muganda wange, tujja kuvimbisa, tujja kusuuta naye bw'onootutunda tujja kulabisa. Bano baliko n'emmotoka 5 zibaguze nga zigenda gayibwa abakonzi b'ekibiina kino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ziyambeko okugaziya obuwagizi bw'ekibiina kino. Samuel Sebuliba, Agafeyo ku Spark TV.